Kati emyaka giweze 5 nga gavumenti ebakanye n'enkola ey'okulabirira abakadde mu bitundu ebimu eby'eggwanga nga baweebwa emitwalo 2.5 buli mwezi okufuna ebyetaago byabwe. Enkola eno eri mu disitulikiti okuli ey'Ennebbi, Kyankwanzi, Kiboga, Moroto n'endala ng'omwaka guno ewemmensa obuwumbi 7. Wabula bannaddiini n'abakulembeze b'ennono baagala gavumenti eyongezeeyo enteekateeka eno mu ggwanga lyonna kuba abakadde abasinga obungi tebafiiriddwako. Mulekwa kubafuna batata abwe baafa ne bamama abwe ne bafa ne babandekera ate nga nange baje yafa kiga nti ninanyambako kale ne mbonaabona n'abaana nempisibwa bubi nnyo. Otorba ara korba ko berde nga agyaluna iberegni muje tengde angulu etuzo mangde nga tunyo na pak ayarita renga ko andana ma don alo jawo nga ko pa yalo mage ugyala aw muita ko na mo ya ugyala bavumiridde enkola ey'okulowooza nti abakadde tebalina kya mugaso kye bayinza kukolera ggwanga lyabwe ate nga bakoze kinene okuliyimirizaawo. Kadino Emmanuel Wamala mwennyamivu olw'engeri ensi gy'ekyuseemu nga kati abakadde abasinga balekebwa mu byalo awatali ayamba olwo abavubuka ne beemalira mu bibuga kyokka nga tebafaayo kuddayo kulaba ku bazadde baabwe. Manyi bulungi gavumenti etandise puroguramu ey'okuyamba abakadde. Tenatuuka mu disitulikiti zonna naye kabonero kalungi nti twetaaga kuteekawo entegeka ey'okulabirira abakadde. Bannaddiini n'abakulembeze b'ennono bagamba nti abakadde balina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi ng'abamu kw'otadde n'okuweerera abaana enfunzi abalekeddwawo abaana baabwe. Abavubuka bonna bava mu byalo ne beewa mu bibuga. Kitegeeza nti abakadde basigaddeyo tebalina abakimira tuzzi, tebalina abakuleetera kamere, tebalina ate na ssente za kagula. Kituba twetaaga kati ate entegeka ey'omulembe gwaffe guno efa ku bakadde. Abakadde mu ggwanga basanga obuzibu bwa njawulo omuli okutindiga enngendo empanvu okugenda mu malwaliro okufuna obujjanjabi, abamu tebasobola kwetuusaako kyakulya so nga n'abalala tebalina waakusula. Stella Nabakoza, WBS TV.